Okuloota ensawo kitegeeza ki? Okuloota ensawo. Ekyoto kino mu buli ngeri yonna gy'okirootamu kye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Gamba ng'okuloota nga oguze ensawo, okuloota nga ensawo yo ginoonya togiraba, okuloota nga ensawo yo ebuze, okuloota nga ensawo yo eri damaged. Mu buli ngeri yonna gy'olootamu ekyoto kino eky'ensawo tugenda kuba nga tukitunuulira olunaku olwaleero. Amanyi Deposit Brother Steven avaana ku Chosen Generation nga kweno kyali tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Subscribinga kuona kade ojja kuba nga tumisinga video zaffe ziteekayo omusite buli nnaku. Nakuloota ekyoto kino eky'ensawo. Ensawo ki gye waloose? Kabadde kawaleti, gyabadde handbag yo, oba yabadde ensawo yo ennene gy'oterekamu engoye zo. Amakulu gaawukana okusinziira ku nsawo kika ki gy'oba oloose. Byakutandikira ku kasawo kano ak'omu ngalo keterekamu ssente ke tuyitanga money pass. Akasawo ako abakyala bakakwata kaba kawaleti katonotono. Nakuloota nga akasawo kako kabuze, ebiseera ebisinga exactly olina okwewuuza mu kirooto ekyo ki exactly ky'obadde weeraliikirira mu kasawo ako nga kabuze. Obadde okanoonya ng'onoonya ki? Mukama yeebazibwe. Obadde onoonya ssente zo mu kawaleti ako nga kabuze naye ng'obadde ogalamu ssente, manya nti mukwano gwange ebyenfuna byo biri mu lusuubo. Manya nti nno waliwo omwoyo oguzze okuba nga guzikiriza ebyenfuna byo, ekyo tewali akyagala. Obadde onoonya ID yo nga yonoonya naye nga togiraba, ng'akasawo tokalaba, ng'onoonya ID ekiikirira ID nga omanyi nti ekiikirira oba identification y'omuntu, kyogere ntya? Ekikakasa omuntu either wakolera oba ensi mwava oba ewantu wala wonna nga ku ssomero weetaaga ID. Mukama yeebazibwe ekikwogerako. Kati buli woluuzinga ID yo mu kirooto wandibanga mukwano gwange oluuzinga obulokozi bwo. Ebiseera ebisinga kiringa kuluuzinga passport yo. Mukama yeebazibwe. ID ekiikirira identification yo ekikwogerako. Kati buli oluuzinga ID yo ebiseera ebisinga manya nti mukwano gwange oluuzinga obulokozi bwo. Kiki wadde onoonya mu wallet eyo? Ebiseera ebisinga gabeera amakulu g'ekirooto, but ebiseera ebisinga kawaleti kano akatono kakiikirira ebyenfuna. Ogenda kuba nga ofuna setbacks singa oba nga oluuzinze wallet yo. Wabula ate bw'oba nga ogifunye oba ebadde yakubulako mu kyoto n'olaba ng'ogirabye, manya nti mukwano gwange ekibeera kyoto kya buwanguzi ekikulaga nti ebyenfuna byo bikuddiziddwa, ebibadde byakwatibwa. Waliwo omubi gwe bayita divawala. Babiri tugamba okwetemu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, Mukama ng'atugamba mulebe sibakwatira omuli. Kitegeeza waliwo omuli, ye sitaani ajja okubba okuuta n'okola ki? N'okuzikiriza. Nawe osobola okuloota nga olaba ensawo yo embiddwa. Ng'ojja kano kawaleti akatono esobola okubeera ensawo yennyini eno handbag ey'abakyala oba abaami kati nga laptop bag yo ng'ekubbiddwako. But nga bwe mbagambye nti osooka ne weebuuza mu kirooto ekyo kiki osinza okweraliikirira ku nsawo eyo, nti baba bagibbye ogambye bannange kino. Mukama yeebazibwe. Kati ekyo kye weeraliikirira ebisinga gabeera amakulu g'ekirooto ekyo. And most of the time osobola okuloota ekirooto kino nga kiri very direct. N'oloota nga bakubbyeko ensawo yo, ba backpack yo oba handbag yo, ate n'osanga mukwano gwo ennaku eziddako nga obbiddwa. So olina okuba nga okisalizaamu ddala ekirooto kino ekyokubbibwako ensawo. Osobola okuloota nga olaba nga bakuwadde ensawo nga mpya. Ensawo empya ebeekiikirira amagenda mapya mu byenfuna. Ensawo empya. Babiri tugamba okweterekera ebyobugagga mu ggulu ewatali mubbi yadde ennyenje. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So olaba nga ofunye ensawo empya kiyinza okutegeeza restoration oba okuddizibwa obujja okw'ebyenfuna byo ebyali byakuwa ng'obadde onoonya Mukama. Oli yaloota nga ensawo ye erimu ebyawandiikibwa, erimu ebiwandiiko bya academic documents nga ensawo eyo bagibbye. Kali ne bagambye nti kisinziira oba ng'ofunye omukisa n'otegeera ki ekyabadde mu nsawo. Oluusi amakulu g'ekyoto gaba gatambulira awo. Okubbako academic documents zo nga ziri mu nsawo, manya nti mukwano gwange omulabe sitaani. Sigamba nti aba akubyeko ebiwandiiko byo naye aba agenda bitrash nga bifuuka ebitagasa.
nga wasoma ninga mukwano wange omulimu togulaba nga tokola ki nga togulaba ng'omanya nti omulabe sitaani aba alina byakunyazeeko. Kati oba olina okusaba Mukama Katonda restoringe ekyo omulabe sitaani kye yanyaga. Mukama yeebazibwe. Twali ddala eri okukkiriza, saba Mukama Katonda agenda kubanga akola. Olutanga ensawo zo zikuddiziddwa nga bibaga bibeera ki ebeera restoration oba nga oguze ensawo empya oba nga ofunye ensawo empya. Olutanga ogenda kugula nsawo ogenze ku dduuka bagula ensawo n'otanga ogenda kugula nsawo kuba kunoonya Mukama ku nsonga eyo ekwatagana ku byenfuna byo mukwano gwange. Nabagamba nti munsi ey'omwoyo tetukozesa ssente zino ezamubuliwo ogula ebintu. Munsi ey'omwoyo saddaaka ze ssente z'okozesa ogula ebintu munsi ey'omwoyo. Whether oli mu sitaani whether oli mu Katonda. Sacrifice ye matalinga si ssente zino ezaffe zikola wano ku nsi. Kati bw'olota ogenda kugula ebiseera ebisinga kuba kusasula mutango. Kuba kusasula mutango kuba saddaaka ku lw'ekyo ky'oba oyagala okubanga okola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Osobola okulota nga olaba weetisse ensawo naye ng'ekumenya nnyo heavy bag, ng'ensawo ekumenya oluusi ku bibegabega byo, oluusi ku mutwe ng'ensawo nnene nnyo, oba ng'ewulya ng'ezitowa nnyo ng'ekumenya. Most of the times ensawo eba ekumenya ekiikirira burdens, ekiikirira hardships, kuyita mu kusoomoozebwa, kuyita mu challenges, mu byenfuna, kuyita mu kunyigirizibwa, ensawo eyo ezitowa. Ne Bayibuli nga bw'egamba mu gye nimwe n'abakola bazitowereddwa, nange n'abawummuza. Ensawo eyo gikwase Yesu. Saba Mukama Katonda akugondeze magenda ku mukwano gwange bw'eba wetaaga kubanga oyimirira mu kunoonya Mukama akusitulyeko omugugu ogwo ng'olaba weetisse ensawo nga ekumenya. Mukama yeebazibwe. Nakola ka vidiyo akwatagana ku kwetika emigugu. Ka vidiyo wekali. Osobola otanga olaba ensawo nga nkalu, ng'olina ensawo ninga ssebo nkalu temuli kantu ng'otambula. Manya nti mukwano gwange ensawo eyo enkalu ekiikirira emptiness. Nti mukwano gwange kyogenda kuddako okulaba nga ebintu byo byonooneka bikala. Toyagala kukwata nsawo nkalu. Ensawo erina okubaamu ebintu ebirimu. Ensawo enkalu ebeeraga emptiness. So bukalu kubanga tewali kantu kyolina okuba nga okolera kunoonya Mukama ajuze ensawo yo ateekemu ebintu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Todda buzzaawo kutuula kwetuulako mulokole ng'olaba ensawo yo nkalu. Ensawo erina okuba nga erimu ebintu, erina okuba nga ejjuzibwa. Your cup must overflow in the name of Jesus. Nawe osobola okulota nga olaba ensawo yo nga nsibe, olwo ensawo eziriko looko, ng'olaba keesi z'abaana b'essomero tekaka kufulu kati wali ezirina password. So olaba ng'ensawo nsibe nga tetolina kasumuluzo, manya nti mukwano gwange wabeerawo woba olina okuba nga onoonya Mukama okuba nga ofuna access. Yes, abamu nga alina ekisumuluzo tomumanyi, oluusi omumanyi gundi alina ekisumuluzo kyange, nakyo tokisinziira. Mukaasa okulaga ng'olina ensawo naye nga waliwo alina ekisumuluzo nga Mukama akulaga oyo agenda kubeera divine helper, agenda kukuyamba okuba nga akwongerayo. Mukama yeebazibwe. Olaba onoonya ekisumuluzo nga tokiraba, manya mukwano gwange ebyefuna byo bisibe. Otakuba nga onoonya nnyo Mukama Katonda akusumulule. Oba nga olimpya subscribingako nakadde, kirikinga ku ka notification bell ako kadde ako kakoneko akadako bonna kakonako selectinga all. Munakikola ekyo gyaba tumisinga video ziteeka almost buli kaseera. Yabeera omu ku abasooka okufuna video. Oba nga tokyafuna notification, ddamu okone kadde, ddamu selectinga buto all, then ojja kubanga ofuna notification. So kulota nga olaba ensawo eriko damage oba message girumye oba eyulise, manya nti mukwano gwange ensawo eyo terina bintu byegenda kutwala bigenda kuyitanga mu bisinga bigwa. Mukama yeebazibwe. Ensawo erina damage, terina kyehoodinga nekinyweramu. Omuntu gw'osanga buli kimu kyonna kimuyita buyisi mu ngalo ng'omudiva wala ayisaamu omukono mu nsawo eyo omubi n'abbamu ebibyo. So erimu ebituli ekiikirira mu mwoyo gwaki ogwo omwoyo gw'okubanga buli kimu kyonna kikuyita buyisi mu ngalo. Naddala eyo ensawo gy'oterekamu ka handbag kaako ng'okwano nga kali damaged. Gambagambye nti ekyoto kino eky'ensawo kisinziira kiterekebwa mu nsawo eyo. Mukama yeebazibwe. Bwe bayawandiikibwa abalwa kimpita byawandiikibwa ba documents, academic documents,
oba empapula ze z'obuyigirize manya nti mukwano gwange ataaka eri ku ekyo okusinziira ku kikyokoze ki ekirimu. Bw'olota nga olaba bakwadde ensawo 3 ekyoto kino kiribeereko munno ekyensawo 3 ensawo 3 zitegeeza ensawo 3 zikiikira defulness omukisa ogujjudde ensawo 3 2 3 ng'osozibala mu kyoto nga ziri ensawo 3 kikira omukisa ogujjudde. Kisa wa Katonda gulabikira mirundi 3 okusookera ddala gwe bawa talanta baabwa 3 categories yafunemu yafuna 2 neyafuna talanta emmeka 5 it was 3 categories. Yes, so ne mukama Yesu yali awa story agamba nti omukisa wa Katonda okusooka 3 okuddako 6 then ne10 mukama yeebazibwe 3 6 n'emmeka ne10 there's a 30 there's also double blessing of 60 and the fullness is 100. Mukama yeebazibwe. So ensawo ez'essatu mwami bagambye manya nti mukwano gwange kikira full blessings. Ng'egyo walotamu ekyoto kino kitere mu comment section tujja kuba nga tukuyigirako. Waliwo ennamba eri mu comment awo gyagiraba ennamba esooka mu comment waggulu tuweerezeko message ku WhatsApp nga tuwulira nti oyagala kujoininga WhatsApp group yaffe church yaffe eriko online ojja kuba nga oyiga bingi okuweereza Mukama kuliko programs ennungi ezijja okukuyamba. Abasinga mwagala kutegeera birooto byokka kino kitegeeza naye gy'onaakoma okutegeera Mukama gy'onaakoma okumuweereza gy'okoma okutegeera kuli eddoboozi lye n'okubitegeera tonoonya makulu ga kyoto kyokka. Mukama yeebazibwe. So jangu tujoyininge ojja kulaba bye tukola. Tuli basajja ababuulizi ba njiri n'abakyala ababuulizi b'enjiri mu group zaffe tukolamu omulimu. Recent tubadde ekinjojo nga tukola crusades twali tugaba ebintu ngoye biki. So twali tugenze n'enjiri yonna ng'ejjudde ng'abanaku tubayamba enjiri ebuulibwa so bingi activities nyingi zetukola. So tugatteko okozesa namba eri mu comment section eyo tuwezeko message that I want to join the group. Nja kuweereza link nze kennyini nino joininge tuweereza Mukama. Kale bikwano mbeere bulungi mwera masikadde Brother Steven kwa Chosen Generation. Bye bye.